nanga bakusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala gantu ozadde omwana lamu gaye mulago okole gaye noonya omwana siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira omulungi alaba Delta TV nkwaniriza nnyo nnyini ddala program eno ebintu bizibu era nga ze nasaliriddya ogikutuusaako. Olunaku lwaleero tutambuddeko ne tuddako saidi eno Nakibizzi Wampala. Kiki ekituleese eno? Tuzze okulaba omwana omulenzi omuto Byakatonda agambibwa nti yazaalibwa nga aliko obulemu ku mubiri gwe era kigambibwa nti omwana ono yazaalibwa nga omutwe gwegasse kabinake. Oyinza okwebuuza ekyo kyajja kitya, biri bitya era embeera gyalimu efaanana etya? Bye bitulese nno olunaku lwaleero okulaba embeera Byakatonda gyalimu ne family ye nga bweri. Obulamu babutambuza otya okutuuka wano eno nakiddala lwaki ali mu program eno ebintu bizibu. Neyongako tulabe maama wa Byakatonda n'omwana tumulabeko ate tweyongereyo maaso. Sawa eno yennyini tweyungiddwako maama w'omwana agenda kuba tubuuzaako ayongera tutulambulira ngeri gye yazaalamu omwana ono n'ebiringa ebyo. Maama nsanyusa okulaba. Kale naamwe nsanyusa okubalaba. Erinnya? Amanya Nabwire Blessing. Mukyala Nabwire. Njogeddeko akatono. Omwana yazaalibwa omutwe guli kabina, omwana aliko obulemu, twagala otubuulire Byakatonda. Yazaalibwa afaanana atya? Byakatonda ono banange nyabo webale kumbuuza ebigambo ebyo. Byakatonda yazaalibwa olubuto lwakwatagana n'ebisambi. Operation zino zonna yakwatagana olubuto n'ebisambi ne bamusumulula bino byonna. Byakatonda yazaalibwa ebyenda biri wabweru. Gino ekigere kino kye kyali mu nkundi kino munda. Yazaalibwa entumbwe bino yali yakwatagana wano. Bamusibako plasita ne bamuteekako ki ebyuma. Byakatonda ono yazaalibwa emikono zino byagwa kuno bibegabega talina guno omutwe guno gwali ku kabina emabegeni nga yakula mu ngeri ye Katonda engeri ya mutonda. Naye saakoowa saamusuula kuba abantu basuula abalamu, abantu basuula abaana abali mu mbeera eno. Naye naguma omutima ng'omukazi omulokole nenguma nengamba Mukama onsanga nkemye, nengamba omwana wange mwagala, netwagala omwana waffe ne taata we abankubadde saa zino mulwadde naye twayagala omwana ono. Taata we ng'akyali mulamu nga si mulwadde nga omwana ono tumwagala ddala. Twamuteekamu nnyo ssente, twalina ente, twalina embuzi, twalinako bizinesi baffe bwe tukola. Natambula amadwaliro nnyo, natambula Mbale Chua ne banzijayo, ne ngenda enankani Mbale Main Hospital kubanga bangamba Chua bwa mitwe minini. Bangamba dokita anasobola omwana ono ali Mbale nga banzija toto mu ddwaliro olwo ne bansindika Chua naye nsindika ku Main Hospital Mbale. Omwana muza ya Toro. Tororo. Kakati awo ne bangamba dokita taliiwo kuba nakeera ku macha nga nakazaala nze ntambula n'omwana buli gye bangamba. Kati bangamba dokita ajja kutuuka wano 8.9. Nagumiikiriza nsitudde engugu tewali anjagala mu maka ngeri kintu kye balabako. Bangamba tewali agenda kuyamba omwana oyo. Natambula nentambula nono omwana Mbale paka we natuuka ku dokita oyo. Dokita ne tulinda dokita paka saa 8:30. Dokita natuuka. Dokita bwe yatuuka abugutana. Nagamba omwana aliwa buli dokita ali kunkubira simu kye tulabanga ku bino jangu olabe dokita yegwa bisobola. Dokita bwe yatuuka yansanga nsitudde omwana ono ng'omuwere bwenti.
dokita kye yakola n'abiikula omwana yali dokita omukyala Hajati. Bwe yatuuka eno agamba ndaba ku kiwe. Ate omutima ne gukubamu kuba dokita bano ab'ekyuwa bamukwata bwe bati ku meeza bati ne bamundekera magamba agenda ku maini. Dokita omukyala ekigambo kye yavaamu yayogera kimu ng'ali kunsindika ne Mulago awandika bbaluwa. Agamba kankuyambe ate bwe yamala kuwandika bbaluwa teyagimpa. Yaŋŋamba abakyala bamukyalo mubenya babba bammwe. Wanje? Kakati oyo naye mwana. Obwedde okaaba wano wena bwenonda amaziga gonna wena okyusa amaaso nga ndowooza mwana. Abakyala bamukyalo mumenya abaami bamwe. Kakati oyo mwana genda otuule weeks bbiri tezigenda kugwawo ng'oyo mwana tanaba kufa. Mwana yagenda kufa. Kakati omwana eno teka abantu mu bukenke. Kakati ndieri mpapuka nendeka ne meeting. Sindide na mmere nga ndowooza mwana. Dokita yamalamu amaanyi nagenda kuddamu engulu nga nditolera ate ntuseeyo entya. Saamanya engeri gye tatuuka etolera mu ddwaliro nagenda okudda engulu mbuzi omwana aliwa. Ate mbadde mbaale ate ntuuse ente kumbe bandeetedde mu ambulance. Banteeseeko wano encupa z'amazzi ng'embeera si nnungi neekanze dokita amazeemu amaanyi. Oyo mukyala ali mbaale n'essaawa zino bw'aba alaba top lady abamulabye. Mukyala oyo Hajati simumanyi erinnya kwa bangamba dokita. Ngeri gye nali nawunga mbulidinga saata wana kubuuza. Kyala dokita Wambale bamumanyi abandaba bamumanyi. Akati bwe nziramu akobulamu saa 12 ne bangamba omwana oyo enkya bw'oba onteredde genda e Mulago. Nenzijukira empapula oli mukyala zampandikidde agambe tata wana kumpa kuba omwana agenda kufa. Ate kye nakola omwami yakuba esimu kuba nawa dokita esimu nti mukubira omwami kuba sikyasobola kwata esimu. Bakubira omwami mulamu wange omuto ye yakwata. N'agamba nti omwami wampadde emitwalo 4 naye omwami wali mu mbeera mbi. Tumulindidde wano bw'aba ali kujja ayite obuyisi kugenda mu ddwaliro kuba eno embeera eri eno bantu bali kwekalakasa omwana tebamwagala. Nasanga mulamu wange anindize n'emitwalo 4 ne bazimpa nayita nange paka wa e Mulago. Abantu nga kiki ekibeekalakasa nnyo? Ono omwana nzadde kitali mwana. Aswaza kika kyewaabwe. Mwana ono si muntu. Kyetaaga kule mu makomo bategeera ti makomo galimu ekintu ng'ekyo. Nga bwagamba? Senga w'omwana? Abantu beewaabwe bonna. Bonna? Tugende maaso. Kaakati awe nagende Mulago. Nabeere Mulago emyezi 7. Ekyaleeta nga saagenda ku TV. Nalinako ente, nalinako embuzi, nali nnima. Nga ndina business bwenkola. Nga saagala genda tugenda bana mumpe eno omwana bw'avunda kuba ebyenda byali bwayonka byetolola bwebiti bwetole kigere kiri muli kigere nino kukijjamu nga ngenda kwebaka nenteeka ku nkondo wali. Bwe natuuka e Mulago dokita baamwambaza yena plasita yena paka ku bigere ne baatalekerako wadde omwana gyakolera pupu yena kyova nebba mu ddwaliro nengenda omulokole munange n'amasuba wali kusiteera nengamba baabalaba bino nebbye mu ddwaliro laba omwana tali kusa ku mutima tebaleseeko waweerera wano wakolera pupu tebalese babo omwana tajja kufa nga balese omutwe mbu bali kugira guno omutwe gulemu okuddawa baba nateeka omwana mu baafu zino empaafu ez'abagaga ezo nentandika kusala nejirita kusala paka bwe nagira wano nentuuka wano nendekula nentuukako wano nendekula ebirala nendeka. Bwe natuuka wa dokita ne bangamba nyabo ngeri gyo ffe bwe tukola gw'osumulula obuyambi bw'omwana wano bujja kubeera butono. Dokita omukadde ali awe Mulago omukadde bwati munene bwati muddugavu. Dokita oyo yangamba nti kakati engeri gy'osumulula omwana wo nga ffe tumusibe abaali ab'oluva abaali ababerebere be balibeera ab'oluvannyuma abaali b'oluvannyuma balibeera ab'oluberyabere. Kakati gwe n'omwana wo kakati bw'oba olinako muganda wo gogenda ateekangamu tukuyambe. Kakati nga ondinako muganda wange era ne muwaako naganda gula kino gula kiri kakati nze mwenyewe ninako ng'olinako muganda wo nze sente anti nze yambuuza muli olina baganda bo bameka. Kakati nze w'ebigambo ebingi twazaalibwa bangi twazaalibwa bangi bawala 12 abalenzi 3 emitwalo 15. Nfudde dokita bwatyo bwe yagamba.
nga nze mmanyi kusaaga nti ambuuziza abaganda bange kitegedde nganze nteeka mu motoka n'agamba buli muganda we tugende muleeteyo mutwalo oba muleeteyo sente kumba agamba sente bwe namugamba bwentyo era yazisaba era yazitwala yasaba abaganda bange bali 15 naye yatwala 17 mu 12 za kuserengeta wali okugula simanyi mbugonzi simanyi babiyita batya transport okugenda wali wansi na plasita na kinga nze mwenye negulira plasita mulago negulira buli kimu kakati awo nako wembeera eyo nembulirako mukwano gwange nangamba nedda waliwo eddwaliro liri Entebbe erigenda kusobola ono mwana waliwo eddwaliro eryo lisobola ono mwana kati eddwaliro eryo lijja kuyamba ku mwana ono likola nnyo ku balema likola nnyo ku abamagumba wadde bantu bakulu nengamba kale kyo kirungi nengenda Entebbe natuulira ddala okumala ebbanga n'abandagirira Entebbe natuuka Entebbe basawo ne balengera omwana olunaku olwo nasulawo lwakuba nali nvira wala nasulawo ne baŋŋamba ddayo okomewo olunaku gindi bwe nakomawo batandikirako ddala mukolako nga bo bamusibanga ebigere bino pulasita tebasiba eno nga bo bamusiba bulungi nga bo bamanyi ekintu era Entebbe yefuuziza ono omwana kuba bwati yakatonda ono kuba ebyenda siganye Entebbe Koto Hospital nagenda ng'ebyenda bikoze ki bizeeyo mulago mulago kuba Pastor Senyonga dali nanyikira nnyo nga ansabira nnyo kuba Pastor Senyonga yagamba ngati buli Katonda yatonda ku mwana oyo ngati kikiri ku position yakyo kiteeka okuta ne kidda ku position yakyo olubuto luteeka okuva ku bisambi ekigere kiteeka okuva mu lubuto Musumba Senyonga ansabira nnyo naye mukuyita mukusaba ebyenda bino byaddayo engeri gyetamanya kwaba ngambe bali bagenda omusala olaba wano gye bamusalira wano sikugamba nti bazayo ebyenda wano bali kusumulula olubuto n'ebisambi ebino byonna ebisale bino kale Koso yamutuusa wano bweti naye kati naye etuuse ekisa negamba nga tanakuweza kuweza myaka 12 tebagenda kuddamu mukola manga bamusaze ebiso 12 omwana obulamu bwe kati ate feeding ntono ebyokulya sikyalina sente mwana ono yetaaga nywe naye olaba asobola kuba nti tufunyeyo lumonde ne tufumbako ekyemisana naye paka saa 7 n'alyako ate ne tusulira ebyo nga talina kyalidde naye bayetagako kyayi essaawa endala nga tolina aba yetagako oba kusabeeko akenvu nga tolina oba yetagako akatunda nga tolina lwansonga byagwawo nze saatambulanga nti banange munyambe naye nalina nasobola era n'Entebbe bamanyi nti ni mukazi mugumu naye Entebbe yo banyamba nnyo era ndina ekibiina wano kye banyingiza mu soft power kati etutwala netukomyawo etusasulira theater sina sente gye nsasula ku transport naye tewali buyambi bwe bakuwa oba ati sabuni uno oba 10 runo mugulira kakatunda oba kano kakandazi k'ekikumi kakano naye batuyamba kututwala batusasulira eri theater tosobola gisasulira nga gwo omuntu naye kati kino ekituusewo kino mbadde nga mujjanjabirako kuzira mikyeno ekyo kiki kino ensigo n'ensamba baavu bye bizimbye era tafuka tapama kati bagamba ensigo abasawo ne bagamba batya babitunga wamu betaaga bagenda babigatulule lwaki babitunga wamu kati tebina kubeera wamu kolanga ku mwana ono bamuyita Dokita Nyiro era Dokita Nyiro bwe yali akolanga ku mwana ono teyali afunyeko bino ebintu bino ebyuma babisiba wano Dokita omukigo omunene w'olubuto ali awo Entebbe era wenjogera bwe nti amanyi Dokita Nyiro oba Dokita Antoni yakola ku mwana ono Dokita Nyiro avudde n'omwana ono wala naye Dokita oyo bwe yakola ku ono omwana yasiba bubi enaati nezikuba wano olaba ekovu lino
lyamaanyi nnyo lyalibwa nga kino ekintu kyonna kyonna kyavaako. Ebyuma byafulumira wano ne bikuba pulasita byonna, nalaba omusaayi nga pulasita yonna yonna ekoze eki etobye omusaayi mwereere kugenda kukola bwenti ng'ebyuma bye biri waggulu n'amagumba bwe biti nga bigize egumba bisise bwe biti nga biri wabweru. Kati ekibeera ate ne kisigalira awo ati kino ne kibeera kiwanvu kino kito bakisalasala eno yonna yonna yonna. Kati Dr. Mukigo oyo bwe bakola bwe batyo waddayo n'obanyonnyola oba bo ne baddamu ne bakunyonnyola bataka okuba nga maybe wataka kuba waliwo ensonga lwaki bakola bwe batyo nga tebateekeddwa kukola bwe batyo. Dokita oyo yentonda n'okwetonda yagamba ebaddewo mistake etuuseeko wano kubanga engeri gye bamusala mu mirundi 12 wano ennyama eno tesobola kukwata. Yabonaabona nnyo museeta yagenda ssaawa 3 yavaayo ssaawa 6 gwa kiro. Dokita yeetonda nga yeetonda atya kuki era nga agamba agenda kukola atya? Yagamba nti musonyiwe ku kituuseewo awo naye teyeeyagalidde naye waliwo mistake ebaddewo museeta. Omwana ono omubiri gwe nyama ntono. Nyama yo ntono yananuka talina nyama. Ngamba wano wogambye nti ensigo yeegatta neki? Wano nze wano sifunanga ansa yaabwe kyekiri kumpa ebirowoozo bagamba lwaki tewababuuza kubanga basobola okunnyonyola kiri eri? Wano okunyonyola kyabalema kitya? Bagamba bo bakola ku magumba tebakola ku kyomunda. Ekitegeeza ekyomunda si be bakikolako? Mwana yazaalibwa ali bwatyo? Yasalibwa awo benyini be bakola operation. Then lwaki bagamba puti nawo yes boko tumanyi bakola ku magumba batuddala ekiba nti nga ekizibu ekyo kyajjawo nga bali bakola mwana ku magumba bateeka okutuwa ansa oba abandi badde bakunyonyola ne bakugamba nti omwana bw'atuuka ku stage bweti genda mu ddwaliro bweki ne bweriti bakole ku nsonga bwetu. Anti tekyaliwo kakati juzi okuddayo noono mwenyini akulagirira ati wano yabalaga ne bagamba it is okay. Kubanga waliwo omukwano gwange yandage nagamba nedda koso tejja kuyamba wantu akoso ekola ku magumba nga bw'ogimanyi. Jangu eddwaliro liri ebagiita international ejja kusobola kukola ku kizimba kino. Akati nange neneesitula nengenda ku international juzi wano lyokenzije ku reception wano era owulira erinnya international oli yali akyawandiika ampe receipt sente ku reception wano zensasula male ngende eri ku kitanda amugamba nyaba omwana yagalako okufuka kankomewo sadda nadduka ng'olwo bakugambye sente mmekeza kuddusa ati kiki ne mugamba ngenda kukimaki ngenda kukima wali ekyokunywa ky'omwana we nagenda saddayo. Kyasinga okutiisa because sisuubira nti bali bakuwandiikidde nti mugenda mwala yaŋŋamba sente nnyingi reception awo wokka sente nnyingi yaŋŋamba nyabo okumala ne weeks 2 ojja kufulumya obukadde 4 kugenda mu maaso aye ku reception wano osasula emitwalo 12 ate zaaki ate okulaba dokita naŋŋamba ojja kusasula emitwalo 6 ate okukebera omwana gwali kugamba ne transport negomba omusaba n'ekyokulya nga sirina ng'enjala eri kunuma era ali kunywa obusoda bwawo nga negomba omugamba nti mpaako mpa omwana naye ate ali kwekaza alowooza nina ssente nafuluma nakaaba amaziga amangi nabonaabona kati nentambula nembula nentuuka ku Old Kampala simanyi nagwira Old Kampala laba nentambula nembula netuuka eno kasimanyi mbwa Apollo kagwa simanyi Old Kampala nentambula okuva eyo yonna nebigere paka eno natuuka nentambula paka Pastor Senyonga nensula mu kyaki nebigere. Embeera eno omwana gy'alimu ng'abasawo tebana kunyonnyola kino okugenda ku international tuwaddeyo ku Emulago weebuze ku bantu b'Emulago. Emulago embeera gye bampisa muno n'omwana seegomba ng'otya engeri gye banakuddamu okubuuza baganda bo. Emulago nali manyi batuuka ekiseera ku myezi 7 ze namalayo natuuka ekiseera abasawo nga bankoowa nange
kubanga nave mulago nga tewali kikyuse koso yakyusa ono mwana koso hospital era tebamuganye paka leero gumbage nga tukyali ku koso omwana bagenda kuddamu ddi omulaba bagamba kuddayo ddi myaka 12 myaka 12 tusobe operations endala ekyo kirungi kati tugambe nti obuzibu omwana obusinga buli wano kati wano kyendi kwagala nfuna obujjanjabi esente mutwale mu ddwaliro basobole okulaba kino ekizimba kyayengera munda oba kiri kijja kujja wano kungulu kuba waliwo orobo gye nagula simanyi bagiyita batya kiwanvu bwekiti bakiyita batya tumusiigako obulumi bukendeere bwe tumuwa peyinikira ekigere kino bw'aba afuka ayagala mu kikwate mu kinyweze tasobola kukola susu tasobola kukola pupu kakati tulina omuwa ovakado tulina omuwa amenvu olina omuwa bino bijuisi bino byamango bino wano wamubeerere wangu kola ki okufulumya naye teri mpulira bubi katiraba olwaleero asiibye tumuwadde olumonda n'agaana tetulina kyakuwongerezaako awo laba taata wuuyo yanyala wuuyo mulwadde bubizinesi bwambadde nkola bubizinesi kati tekyali omwana ono yeetaaga nembeerako nakabizinesi awo kentuulera awo kumpi naye nemanya nti kusomero bane bakedde ne bagenda nze mutwale manye nti wano ndi kutunda ebintu wano essaawa zituuse ngende mu kime naye wano mbadde ntambuzanga bumukene kamwekyeyo wantwala bukene yeye yonna ntambuza bumukene nkomawo yeyambye mu lugoye natidde banatudde yena yeralikiridde oba enkuba bwe bazza nga yeyambye mu mpale takkiriza bamujjaawo kumuyingiza mu kiraasi abeeraawo ku baranda mu nkuba nate nga abasomesa baba bamwagalira ddala bamugamba nedda jangu eno era nebaza katonda olw'essomero eryo limwagala mu mbeera ze zaalimu naye omwana ali mu mbeera tetulina kyetumugulira omwana wano we tuli batugobaganyizawo tebali kutwagala uyo amagwa ndowooza mulaba wonna babadde batufulumya baŋŋamba nzija omwana ono wano kompawundi yaabwe eswaza kuba bwe nali mpangisa wano maama we yeyampangisawo bazadde be naye omuvubuka ogova kulaba alitukuba wano ebifaananyi era mujja kuva wajja kunkuba kubanga sisabye lukusa olwemu okujja wano naye nze nabadde ngambye ekyayimaani bwankuba ndina okukubira esimu abanga yakankuba juzi singakubakubira ki yatoola ebintu bino bya TB mulwadde wa TB n'atoola ebintu bingi n'ajjuza mu kakupu oba yasoloza ennaku mmeka n'ateekamu amata nawe omwana oyo n'anywa kati omwana tuli mujjanjaba obulwadde bwa TB mwana mulwadde ali kukola mwezi mulamba takutula wano abantu wali kwetaaga kuvaayo kati wuuyo ajja kunkuba wano ekikolo ekyo kyeyakola mwagenda ku poliisi mwakola mutya agenda ku poliisi naye bagulirira era yasamba ono omwana yaviirako bino byonna yamusamba nga ali kukuba kakoona akayingira muli naye kati muli mulaba wano oyo muvubuka agenda kutukuba omusajja oyo gwe mulaba oyo mulaba aza okuba efaananyi kati aza okuba byaki enyumba mugipangisa sente meke eno tubadde tupangisanga 7 masannyalaze 8 akaluumu ako nakasitoowa ako kakati twabadde tufunye omukadde wali tugambye emitwalo 10 eriddavu gambe tasobola kusalako nebeera ki singo naye singa nfunye sente nempangisa ennyumba eyo nemuviira wano nenfunako ka bizinesi kuba eri kukubo kenteekaawo olimulaba ngeri gyalimu olwaleero wano tuli bubi kubanga olwomukaaga yajja kutuzuulira ebintu wabweru nga babanja guno omwezi abadde tamanja kati wabanga tababanja lwaki abayisabo batyo tebali kwagala n'omwana bajja bafiira mu nyumba yaabwe abantu bijjo bafiira mu mayumba tebali kwagala ono omwana amaggwa ago mugalaba okuvaawo paka eri mwana ono alina okusibirwa mu nyumba okubeera kuva ku mwezi paka ku mwezi era bamulabako bayita mukiyingize mangu omuntu tabeerako wano n'alaba tolina kwera wano tolina kulima wano ananga abatuwuliriza abandaba baganda bange basisita bataata ne bamaama abali e Uganda n'ebweru ndi kubona abana wano ndina omwana omulema mpita mu mbeera ewaabwe bangoba wano mu kipangisa bamuganye tebagala mulema aswaza kiika kyabwe abanda bambeegayiridde
bamwagala kunyamba muyite ku 07 0 12 8 0 program ebintu bizibu bwetyo embeera ate bwekyatambula maama abadde atunyumizaamuko engeri gyayazaalamu omwana ono obulemu bwaliko nawa wasobodde ate okutambula okusobola okulaba nga ate yafuna obujjanjabi tugenda kukomukumulamu wabula bwe tudda tuyongereyo ddala nsaba tuomulemu katukomewo nanga abakusibudde naye bwe eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katigwo masira embeera tempisiza bulungi nakato